Kaweefube wa Uganda Sports Press Association USPA nga kye kibiina omwegattira bannamawulire abasaka ebyemizannyo ow'okulwanyisa obubenje ku nguudo akyagenda maaso era ng'olwaleero kampuni ya State Tires ebawadde ettu lya bukadde bw'ensimbi 7 emipiira ekikopo saako n'emijoozi. Bw'abadde abakwasa ebintu bino ku ofiisi za kampuni eno esangibwa mu Industrial Area mu kibuga Kampala, akulira kampuni ya State Tires Herbert Bashasha yeebaziza USPA olw'okuvaayo ne kaweefube ono era n'ategeeza nga bwe bajeegaseko mu butongole okulwanyisa obubenje ku nguudo. Nga bwe mukimanyi nti accidents buli mwaka almost zeeyongerako, guno omulamwa ndowooza mulungi nnyo ate USPA ina okugwongeramu amaanyi kulaba nti accidents zireducinga ku luguudo. Nga president bwagambye abantu abangi oba abavuzi ba mmoloka tebamanyi traffic signs, so omulamwa gwa guno omwaka okurespectinga traffic signs maybe kiyinza okuyamba abantu accidents okureducinga ku luguudo. President wa USPA Sabiti Muwanga yeebazizza State Tires olw'okutambulanga nabo mu buli kaweefube waabwe. Twaleese omulamwa nga tugamba abantu bayige era basse ekitiibwa mu bubonero bw'oku nguudo. Mukyo tufulumizza obupapula obuliko obubonero obwo nga tugenda kugaba bwa bwereere era nga tusaba buli anaakafuna ne bw'onoobeera tokafunye naye ng'owulidde nti tukyogeddeko olwaleero kanonye we kali osome oyige obubonero obwo ate bambi bubeera ng'oli ku luguudo obuwe ekitiibwa. Emijoozi, empiira n'ekikopo ebiweereddwa State Tires byakuweebwa ttiimu ezineetaba mu mpaka eziteekeddwa ebuwama ng'ebimu ku bikujjuko saako n'okusiiga oluguudo lw'e Masaka ebifo awasalirwa ebimanyiddwa nga zebra crossing. Kaweefube ono yatandika mu mwaka gwa 2014 oluvannyuma lwa USPA okufiirwa bannamawulire baabwe mu kabenje e Lugazi ku luguudo lw'Ejjinja okwali Joseph Bate Junior, Leo Kabunga, Kenneth Matovu ne Simon Peter Ekaloti. Ku Kingdom TV amalindi ag'ebyemizannyo, Brian Katende. This is Kingdom TV.